buli muntu yenna waali ateekwa kuba yali akubyeko kafaananyi naye ddala mu basement ya Muhoozi wafaanana watya oba mu Torture Chamber wafaanana watya. Naye kakati akafaananyi tugenda okukuba ka basement ya Muhoozi kubanga eteekwa kuba kati ate yo nga ya mulembe nnyo mu by'okutulugunya kubanga jjukira nti kati ye eri waka era byonna ebitulugunya bye yali alowoozezaako byonna abirina. Kati akatabi kano kengenda okukuleetera nga bwe nakusuubiza nti twagala okukuba akafaananyi biki ebiri mu basement ya Muhoozi. Kwegamba muli bw'obiwulira nga abyogera njagala obe nga weebuuza ekibuuzo nti ddala ono mwe gwe mulowooza nti ye generational leader, gwe mulowooza nti nno kati yalina okusikira kitaabwe muntu oba lunaku lumu tujja kujja twogere ku kuwoolera bano bawoolera kyoba kiki ekiri awo ebintu ebirala. Naye twagala okusooka okukuba ekifaananyi tulabe ddala biki ebiri mu basement ya Muhoozi bikolebwa omuntu tubadde tuwulira nti basuulira abantu gonya ne zibalya babatungulamu amaaso. Juzi leader of opposition yatugamba babakuulamu amannyo babafumita babakola buli kimu. Olaba ne Meya Erias Lukwago omulwadde at least era baamukolako bye baamukolako. Abo basajja ba Muhoozi ku biragiro bya Muhoozi woddira ennyumba woberera n'ennyumba n'oteekayo ekifo mwotulugunyiza abantu. Naye sooka owulire ebintu bino ddala mu butuufu olaba baddala biri human ti omuntu asobola obbikola ku muntu munne ng'era lwaki yali badde abikola afaaki lwaki. Nga ne bw'oba oyingira osanga omusaayi gw'omuntu nga gukulukuta basikiininga omuntu eddiba ne balijjako ne balitimba awo ng'oyingira n'osanga onooyingira ne baleeta akameeza nga kuli enjala baasokodde enjala kuli amanyo g'abantu kati bw'otunulira biri ebiri kuli osobola okutya n'oyogera by'otamanyi. Era bangi babyogera nga bayingira bamususpectinga okuba nga alina emmundu era bwe bakutiisa ne balaba nga babadde bakusuubira omusirikale yaamanya manya ntono singa mutiisa ajja kwogera bw'alaba nga toyogedde asobola okumanya n'alaba entiisa gy'oli masomo nanga ono talina kyamanyi sijja kwetaaga na muntu lugunya era akomawo n'aga ono talina kyamanyi akubanga manya singa obadde omanyi wandyogedde n'ogamba ekyenjagala era baboogeza abangi boogera ne bye batamanyi nanga abanaye emundu eri jindi naye nga mu butuufu tamanyi bya mundu naye olw'okutya n'okulaba byalabyeko. Abasinga obungi nze nyina amalibu mangi naye nga amannyo gaaviiramu investment. Omusajja akwata amagalo n'alijjamu katulabe nyina amalibu gano gonna nyina amalibu mangi baakuggyemu amanyi mu basement. Omusajja akwata amagalo n'atandika okugakuula mulimu kulimu n'amalala gamera n'agateeka wali mpaka ng'oyogedde byayagala. Ebyembi bisekerwa mundeke nsekeko kubanga mulimu ne bibinyumira nga bo bebanyumirira kati ng'ayinza okukomentinga nga nti mujja kiwuli mujja kulaba mwabaagala entebe ya Museveni Muhoozi ajja kubasobola. Waliyo abakomentinga munnange era nga bo bwe batyo. Naye Kahindo Tafiire yasiiga ekifaananyi mu ngeri y'ekisajja kikulu nti obubaka buno bwali brief naye ku muntu yenna ategeera yandibadde amanya wawaagwa ebyaddala. Abatamanyi nti eggwanga lyaliwo nga tebaliiwo weeriri nga weetuli lijja kubaawo ssebo nga tugenze oba oyagala oba toyagala enkya you will wake up dead. Tetumanyi nti oba Muhoozi oba Museveni naye Museveni atandise okitegeera nti anaagenda okuzuukuka enkya nga mufu. Bw'oyinza okugamba nti ate osobola ozuukuka ng'oli mufu ng'omuzimu gwe guli wali ng'oguvudde mu mubiri gwe nga gugulaba wali aba azuukuse. Gwe tolowooza nti omuntu bw'afaafiira ddala paka kusangukirawo ddala nedda aba n'omuzimu. Omuzimu gumuvaamu ne gudda wali kkiriza oba ki oba osoma Bayibuli n'ogiva eno n'ogizza eno buli lunaku n'ogibba eno n'ogizza oba osoma Qur'an n'ogijja eno n'ogibba eri omuntu alina ki alina omuzimu era omuzimu guva mu mubiri gwe ne gudda wali mwe ne muziika omubiri omuki omukalu. Naye ng'omuzimu kitegeeza guba guzuukusa akoze eki afudde anaagenda oggira ati nga mufu. Ebisusuubira okuba nti Muhoozi oba abifumiitirizaako n'abitegeera
naye ebigambo by'omwami oli ebyasoose ebigambo ebyo bakukuulamu amannyo omusajja akwata n'asikamu oganye okwogera n'asikamu eryokubiri naye ng'ate bakutaddeyo bakubuuza pulaani B pulaani C muzzaako ki lwaki temwagala Museveni mutubuulire Bobi Wine azzaako ki ebyo babikola teebereza nti omuntu ne bamususumbulako eddiba nga bw'oba wali obaazeeko ku mbuzi bwe batyo oba ente nga eddiba n'omuntu balimuggyako batyo ng'awulira omuntu bamutungulamu amaaso ng'awulira oba okitegeera bakola buli kimu babasalamu n'ennimi ng'oggyeko kubasuulira ggoonya ne zikwakirooza bamala okukumalamu amaanyi nga balaba oli awo nga basuulira ggoonya nga zikola ki nga zirya naye mu nsi yonna erimu demokurasiya waliwo ebigambo ebintu bye tutambulirako ffe nga ffe abantu bye tulina okuba nga tutambulirako okubeera tolerant okubeera ng'osobola okugumiikiriza munno okubeera ng'osobola okusonyiwa bwe kiba kyetaagisizza then olumu okuwa ekibonerezo ebisaamusaamu okusinziira ku mbeera eba eriwo kati bwe kijja kukutta kiba kitegeeza nti omuntu oyo aba asusse kugamba demokurasiya bwe yali badde akola kyayogera kati ebigambo bino binnyonnyola ekintu ekyo ogwo obugufu ogw'olimu oba ziranka z'oliko tolowooza nti za lubeerera ate ne ziranka ziggwako kubanga ne Idi Amin yali yazimalayo naye engeri gye weeyisaamu era gy'oyisaamu abantu yo tegenda kwerabira. Ekyokusatu, bw'oba tosobola kukola bintu binene kola ebitonotono mu bunene bwabyo. Ekyokuna, lekerawo okulapingira banno ng'omugamba nti nze kusinga. Teriyo muntu nga gwe buli kimu kimusinza ate era nekyomusinza tiwamala kumulapingira ti nze kikusinza olyoka okimusinze. Ekisembayo empologoma bwe begenda okulya akayozi edduka teri kirungi kigiraatedde. Nsaba Mukama Katonda okubonaabonaako oba okuteganako kwa buli lunaku kuteeke emmere ku mmeeza yo kusimbe n'ekitiibwa eri erinnya lyo. Okitegedde ekibonyaabonya Muhoozi kwegulumiza ku nsi kuno tekuli muntu asinga munne buli kimu. Ekintu ekisimanyi oba mukitegedde wali abantu abajja n'agamba nze nkusinga buli kimu, nze nkusinga buli kimu, nkusinga obugagga, nkusinga obunene, nkusinga obuwanvu, nkusinga amagezi, nasoma nkusinga, kugamba nga ye byatunuulira naye teri muntu asinga buli muntu buli. Bw'oteekawo abantu mu nsi nga bw'olaba ebinkumu nti byawukana, buli muntu alina kyasinga ku munne. Oyinza okuba nga omusinga buli kimu naye ng'ate tolaba nga byolaba bye bikuli okumpi nga biba bisembezaayo ko wali tobiraba ate nga yalaba. Oyinza okuba nga oli awo ng'oyogera naye amannyo gonna mafu, ng'amannyo gonna mafu geetaga kujjamu naye ng'agage mwegali malamu nnyo. Oyinza okuba oli awo nga gw'olowooza omusinga naye ng'ate gwe pressure egenda kukutta mu myaka ebiri egijja naye nga ye agenda kufa mu kululye ne kaliba, agenda kukula kukadiwa mu kululye ne kaliba. Oba okitegeera kati ku nsi tekuli asinga munne buli kimu. Katonda yatutonda nga buli omu alina kyasinga ku munne, nga buli omu alina kyasinga ku kiku munne. Ne kati Muhoozi mu nkuza gye bamukuzaamu ey'ekyejo yamanyi nti yasinga kubanga in fact lumu yayogerako nga anyumyambu ekisinga obasanyusa nga bali eyo kwe kubayita first family ne first son. Kigamba Bannayuganda mwaba abireeta ebyo first son kakati ye yeeraba bwatyo oba okitegeera. Newankubadde azaala ekibya kiwongerera naye ate ffe tetwamuzaala. In fact waliwo akatambi kengenda okukuleetera aka DNA, waliwo ayagala bakole DNA ku Muhoozi era ngenda kazzaako ku kano. Waliwo ayagala bakole DNA ku Muhoozi ngenda kukuleetera akatambi. Weekali abantu balina bwino, abantu balina bwino naye mbadde sikimanyi ebyo tugenda biraba mu mboozi yaffe eddako ng'oli akakasa nti ye amanyi taata wa Muhoozi omutuufu tugenda biraba. Naye nga bwe mbadde nkutegeeza nti ensi eno Katonda yagitonda nga mulimu abantu
kwegamba oba bwe banaalibadde mpita ntya bo abatasuubira ku bantu oba ebintu biyinza okubadduugaalirira at any time ye nti alibeera kaweweevu ng'alinga eyawa Katonda enguzi. Kakati temuwagira bintu bye mutategeera, temuwagira byonziira ku bantu bannammwe, kubanga n'oyo gwe bw'olaba nga atalina kyakusinga alina kyakusinga. Oyinza okuba nga olina ssente ng'olina buli kimu wasoma naye ng'ate amagezi amazaale tolina, nga babateeka wali okurizoniinga nga bababuuzizza gwe oyogera majaali naye ate oli ng'ayogera ebintu ng'obiraba. Oyinza n'okuba nga tosaana kwogera mu bantu bigambo bikola makulu naye ate oli nga ku mukolo oba ki nga bwe bamuwa akazindala ayogera ebintu ebikola makulu. Kati buli omu alina kyasinga ku munne, buli omu alina kyasinga ku munne, naye bano bannaffe ekizibu kye balina era ensonga lwaki balowooza nti tetubaagala, bo balowooza be basinga buli omu, beegulumiza nnyo, beeteeka nnyo waggulu. Ensonga ki ensi yabakyawa, bo ne banako okubeera nga batunenya lwaki twabakyawa. Twabakyawa lwakuba mwagala nnyo okwegulumiza, mwagala nnyo okwefuula. Kuba kati wano mu Uganda for example mulimu abantu bangi nnyo, amawanga mangi nnyo. Juzi nabalaga Abakongo nga Kongo esamba nga balina gye bakuŋŋaanidde balaba mupiira basanyufu nnyo, naye tosaana bawulira wano mu Uganda nga boogera ebitategeerekeka. Naye bannaffe bo baatusobera buli kimu bye baagala kwegamba. Bo obuzibu bwe balina bwe bagenda ewantu bo baagala babe nga be bali mu buyinza, baagala babe nga be bafuga, be bannannyini buli kimu, be batulugunya bonna, be bakola obuyinza obubi bonna bonna be bakola ki, be babulina. Kati bo balinga abaliko ekikolimo, tukirabanga kikolimo ekibatambulirako, omusayi guba gubawunya mu ngalo buli kaseera, kwagala kutta. Kati lengera omwana wammwe wuuyo bwe mwenyumirizaamu, yazimba ennyumba n'ateekayo basement, ettulugunyizo ly'abantu. Nga bw'owulidde omukulu oyo bw'akugamba nti bw'aba atambula mu hoozi ng'agenda mu basement ye oba mu luggya lwe emmanju, waliyo amaliba g'abantu ge bakolokoseeko, ge babasazze, ge babasusumbudde. Amannyo g'abantu agalina mu seetisi ez'enjawulo, alina amaaso g'abantu oba oli yagakaza n'agateekaawo gaakulagako n'oga nti notuliriso twalijja mu muntu n'otya, n'amannyo oba n'ebitundu ebirala oba olulimi oba enjala zonna abirina basokoolasokoolamu. Okitegeera ebyo byonna bikola kutiisa. Weewuli kutiisa ku ki? Nti oli atye kale yesi oba alina emmundu oba oyagala omanye nti alina emmundu naye tonnakakasa nti alina emmundu. Ye solution. Tetuganye nti nno abamu bayinza okuba nga bazikozesa okutta abantu, naye ate ekyo nakyo tekikkirizibwa kubateeka mu basement batulugunyize eyo olw'ensonga nti batulugunya abantu abatalina kye bamanyi. Abaana baffe bangi babasibye, babatulugunyizza, babareepinze, babakoze buli kikyamu, naye nga waliwo ali awo bufast son standby generator era waliwo abamuwaana, naye nga bw'owulidde akatambi ako akasoose ebyo bye biriyo. Bakakwenza baayogera nti omusajja yajja awo, Kakwenza n'alaga omugongo n'abamukubye bagamba mbu make-up nuupu emanyi okukola make-up ku bantu. Waliwo n'omukyalo oli bamuyita Marinos eyafa, naye kola gye yagamba nti nno ebyamutuusibwako mbu yali make-up abannupu gwe baakola, naye yafa. Bamusanga akuba nnyimba za Kyagulanyi we yali akolera ku botiiki ye bwe nawulira, ne bamutwala ne bamukola buli kikyamu kyonna kyonna gwe ky'omanyi. Nti abakyala batya butina kwogera biki ebibatuusibwako eyo mu basement, naye nga waliwo omukulu atuula ne katebe n'alaba nga babituusa ku bantu. Waliyo obusinge bwe bakubisizaamu awo ate amasannyalaze nga yawaayalingayo bulungi ku ssente z'omwewu w'omusolo, nga gye batulugunyiza abantu ne babakubisa amasannyalaze ne babasikamu enjala ne babakola buli kimu. Bannayuganda ne muwagira ne mukuba mu ngalo, naye